Abasubscribers bange abatwe stock mugamba mutya muli bulungi kansubire nti buli omu ali bulungi jigenda kyaje mutuusaako engalo. Mbaledde ka video kano okulabula buli musajja yenna ali eyo andaba oba atulaba. Waliwo abawala abeegumbulidde erinnya okuba nti batuga okutulugunya saako n'okulumya n'okubba abasajja ababakwana. Omwala oyo ogolaba mu kafaananyi muwala mulungi, muwala muto, muwala anyirira bulungi nnyo, naye ebikolwa bye beenyigiramu okuba nti bafuna ssente bye bikola ebisinga okuba nti ate byesittaza. Mulimu okutta abasajja ng'ono osobola okujja n'omukwana bulungi nnyo ne mutuuka ku nzikiriziganya bw'alaba nga olinamu akasente ate nga akutuga ne banne n'akugjawo. Kaakati omwala ono yakwatiddwa era n'abaako ebibuuzo bye yabuuziddwa. Omwala ono yakwatiddwa n'abaako ebibuuzo bye yabuuziddwa n'abuuzibwa engeri gy'agenda mu maaso n'okuba nti bakikolamu okutulugunya n'okutta abasajja. Agamba nti babafuna omusajja bw'ojja n'omukwana, bw'omala omukwana n'akkiriza bulungi nnyo, wabula bw'akitegeera nti olina ssente nga muli mu loogi eyo oba mugenze kwesanyusaamu kaŋŋambe, ateekawo embeera aba ne banne abalindiridde okuba nti bakola mission eyo okumaliriza, era bwe bakusanga bakutuga mpaka bw'ofa ne balabika nti ate bakubba ne bakuggyako ssente zonna zonna z'oba olina. Ekikolwa ekyesittaza, ekikolwa ekireeta ennyiike, kuba omwana omulungi ng'oyo oyinza okwebuuza lwaki aba yeenyigira mu bikolwa eby'ekitemu ng'ebyo. Nga bw'omulaba awo yayogedde ebintu bino byonna nga talina yadde n'ensonyi, talina yadde n'okutya kwonna kwonna kwa kintu kyonna kyonna ky'atidde, buli kimu yakyogezza bumalirivu nga alaga alina banne abeyeegasseeko oba abalina kagurupu kaabwe abagenda mu maaso n'okuba nti batigomya abasajja. Bano nno basinga kutegeera wali eri ku luguudo lwa Northern Bypass, era agamba omuvubuka asembyeyo okufa gye baamuttira. So tusaba poliisi eyingire, nammwe mwenna abasajja mubeere beegendereza eri abawala be mulonda ekkubo. Bino byonna bituukawo kubaffe abasajja, osanga omuwala ku kkubo n'omulala tolina ky'omumanyiiko n'oyagala okumutwala weesanyuseemu. Kale kaba kakwiki, naye ate olina okuba nti ate obeera omwegendereza ennyo ku bano abantu b'oteeka mu privacy oba kugamba b'osembeza ennyo. Ekisonde ekikazi kizibu nnyo, nti kizibu nnyo okumanya omukazi alina obuzibu n'atalina, oba okitegeera. So ensonga ezo bwezito bwe ziri ku sayidi eyo oba okitegeera. Abawala bano beenyigira mu kutta saako n'okuba nti ate babba abasajja. Ne weebuuza lwaki omwala omulungi ng'oyo takwata n'agenda n'akola. Abawala bangi waliwo emirimu gy'oyinza okukola n'ova mu bintu by'okutta, ofunamu ki ng'ossa omusajja n'omuggyako emitwalo 10. Okitegeera, ofunamu ki ng'ossa omusajja n'omulesa abaana be olw'okuba nti gw'oyagala ssente, oyagala miliyoni. Genda okole. Okitegeera, muwala wuuyo omulungi muto, naye ebintu byenyigiramu birimu okutta saako n'okuba nti ate anyaga abasajja ku luguudo lwali olwa Northern Bypass. Tali yekka, alina banne bagamba nti be bamuyingiza mu sikoodi eno. So baalumiriza nti be bamutendese okuba nti akola ebintu bino. So byebyo ebiri ku sayidi eyo. Twesitooko YouTube channel kwoli, era genda maaso n'okuba nti oyongera okusubscribinga saako n'okuba nti otwekuumirako, osobola okuba nti tosuuba buli mawulire ge tubeera tukuteereddeyo wano ku mukutu. Mubeere bulungi, mweraba.